has a high prevalence rate in our region. It's important for all of us to come out and support this cause. Indeed, once again, I am deeply honored to be part of this common cause. I'm here to flag you off for the 5-kilometer and the 10-kilometer run, and for those of us who are also going to walk. Once again, I take the honor again to thank our sponsors who have made this event possible here today. Thank you very much. I guess what was the most important. Baba. Abana balumukira lambiro bati. Nenda, sako kwa chetu kufanya. To start with, we want to recognize our sponsors. I am wonderfully made by God. The color in your car. Then there is a little
The winner is Zobaloka Isaac. Receive your smartphone. Congratulations and thank you for participating in the run. Congratulations, Isaac. The second we have Mutesi Kevin, Migoyol Emily, come. Congratulations, Mutesi. Abali tubona olwaleero ennaku z'omwezi mwenda tuli wano olwaleero ku kisaawe kya rugby egenda. Ensonga etuleese wano olwaleero tujja ku nsonga ya sickle cell. Obulwaire buno bulumye ino abasoga ne Uganda okutwaliza awalala. Tuli wano olwaleero nga tuli kuleetinga okukobera abantu obulwaire buno. Bwe tulingirira statistics ebyembalirira okusinziira ku bulwaire buno, Busoga contributing 25% to the national burden. Ng'otwaire obulwaire mu Uganda yona yona, Busoga contributing buli ku 10.25. Abaana abazaalibwa n'obulwaire buli mwaka bagera 5,000 n'okusoba. Ensonga lwaki tuli wano olwaleero okukobera abantu nti okwekebeza ensonga nkulu ino. Ng'obwa kyabazinga tukubiriza ino abantu okuvaayo naddala ba youth n'abantu abakulu nti bwe mba mutuusize emyaka ogyokwenda okufimbirwagana kirungi n'abantu okwekebeza okutegeera buli omu yategeera obulwaire buno oba yategeera wayemereire. So tulikubiriza abantu bana babeeyo baide ekebeze kuba okwekebeza nga tukoze running eno kuba kwa bwereere era tulida kujja mu maaso ng'obwa kyabazinga okola health camps tukebeza abantu buli omu ategeere wayemereire. Nayenda okutwala omukisa guno okwebaza amakampuni agatayina empiira nga Starbucks nga Fotobet, Barclays, Absa Uganda abatayina empiira mu nsonga eno olwaleero. Mwebale eno. Amanya nze Isaac Okelo nga nkola n'ekitongole kibayita Raising Hope International Friends, ekitongole kigenda maaso nga kimanyisa abantu obulwadde bwa nalubiri. Olunaku olwaleero tuli wano Jinja Rugby Grounds kuba nti nga tutegese Sickle Cell Run kumanyisa abantu ate nga tusobola ku raising funds ziyambe ku Sickle Cell outreach programs etulina mu kitundu eno nga tugenda maaso tumanyisa abantu obulwadde buno ate n'okwekebeza. So bw'otunuulira kitundu kino kya Busoga oba Eastern region kisangibwa nti kyekimu ku bitundu ebirina obulwadde cases obulwadde bwa nalubiri obungi nnyo mu Uganda. Bw'otunula Busoga yokka contributing up to 25% of national burden. Olaba nti buli mwaka abaana 15 bazaalibwa n'obulwadde bwa nalubiri mu Busoga sub-region, naye bitundutundu 8 bafa nga tebanaweza myaka 5. So tugenda mu maaso nga tumanyisa abantu obulwadde bino babeere nga basobola kwekebeza bamanye sickle cell status yaabwe. Bw'olaba olunaku olwaleero tulina abavuka bangi abeegasse mu misinde gino. Yeno target group yaffe kubanga nti be bataata be bamama baddako mu myaka mitono nnyo. So tukubiriza abantu bonna babeere nga basobola kwetabanga mu gundi events nga zino nga tusobola kumanyisa abantu ate ne bamanya sickle cell status zaabwe. Amaina gange ninze Nanumba Daniel John omwogezi w'ekitongole kya Fotobet olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga mwenda tubeere mu kibuga wano Idinda ng'ekituleese okwetaba emisinde gino gigendererwamu okusonda ssente ed'okwidandaba n'okulabirira abaana abalina obulwaire bwa sickle cell. Emisinde gino giteekebwateekebwa buli mwaka ekitongole kya Raising Hope International wano mu Uganda ekikulemberwa CEO Isaac Okelo era nga ekigendererwa kya kusonda ssente okusinziira ku statistics ziraga nti abaana emitwalo 2 mu itundutundu ly'ettwaliro erya Busoga bazaalibwa nga balina obulwaire obwa sickle cell. Eky'omukisa omubi bwe batayidandabwa ne bafuna obwidanda bulungi okulya makerenda n'ebindi, abaana bano ebitundu 80 ku 10 bayida kufa nga bakaali kuweza myaka 5. Ntegeeza omuntu amulala kakaaga abanga bayida kufa nga bakaali kuweza myaka 5. Eno n'ensonga enkulu ino lwaki Fotobet twegayita kampeyini eno okulwanirira obulamu bw'abaana bano.
Nyitibwa Tivasima Ismail, ndi marketing executive for Starbucks International, head office eri national Al-Haji. Kurachi tuze mweno struggle ya sickle cells oba bamita batalubamia nalubiri inti fenga Starbucks tukiriza mu future irebe traba abantu basonga kusawa zino ne sickle cell tuba tulya obi kubanga that is the future of the nation. Era fenga Starbucks tugambye nti kwaba abazadde oba bagadiana abayina abana abalwadde tugamba nti muyanguyizibwa okufumba emmere nga mukozesa Starbucks gas era nga tawetedde offer eya Starbucks gas nti ku mitwalo 99 osooka ofunira ka full kit aka 6 kg nga mulimu ne gas buli kimu ofumbirawo then eri endala enneneko ya mitwalo 19 n'ekitundu era girako kakuuka